Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Mr. Mutebi Mulengezi, mutunuulizi era musunsuzi wa nsonga za byabufuzi. Agana sooka kubuuzeeko tugenda tutandika okwogera ebigambo so tukwaniriza nnyo. Nsaba sooka obuuze ku wano tutandike pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Abatuwuliriza abatulaba tweyanziza okugoberera omukutu guno gwa MS Media beyanziza nnyo mwebale gugoberera ate n'omukutu guno nange gwebaza okunkyazaako wano leero. Okay. Kakati wonyera tutandikire ku operation za Nammere ne Balamu mu local government ku buli bw'enguzi. Ddala kituufu zirwanyisa nguzi nga mwabatunuulira ensonga z'ebyobufuzi oba ziyina ebikusika ebiziri emabega? Kakati sijja gamba nti zirina ebikusika ebiziri emabega. Tujja kitwala mu mutima nti ziri mu mutima mulungi. Katutwale nti ziri mu mutima muki? Mulungi. Mwami Honorable Balamu Barugahara ne Honorable Nammere balondebwa okubeera ba minister batwala ministry ya local government. Era ndowooza kati bakamalako omwezi nga gumu nga baweereza. Bwe baatuuka mu ministry kye basookerako kwali kugenda mu local governments. Okutandika okulaba ebibadde bigenda mu maaso. Obadde ogebera na Uganda bambadde bakugamba nti ba minister abalaba badde bakola ki? Babadde tebatambula. Ate era bw'otunuulira ebikwekweto bino bye bali mu kukola. Obiraba nti ebintu biri kungulu kiringanga simanyi oba wakulirako mu kyalo. Mu kyalo edda abantu b'omu byalo batema lumondi. Kati lumondo oyo bw'akula babeera n'akati bakita kusoggola. Ogenda n'akati n'otandika okola ki? Okusoggola. Ewali olwatika. Kati waliwo olumonde gosanga ali wala nnyo nga kyetaagisa okutakulira ddala. Naye bw'otunuulira ebintu ebikwekwete bigenda mu maaso, lumonde ali kungulu. Bya kungulu. Kyentegeeza kyempita lumonde emisango kale oba gye tuyita corruption cases. Nkyoze mu ssomero n'osanga kiri obvious abaana bakulaga 1500 mulimu 2000. Sorry. Bakulaga 1500 mulimu 1500. Kati kiba obvious. Kati ekikulu bannayuganda bazze boogera ku kye bayita institutions. Era abali ku ludda oluvuganya mu gavumenti bazze boogera ku gavumenti eno teyambye kimala kuzimba institutions zaafa. Kirabikira kyere mu bigenda mu maaso mu campaign eno. Ekisooka local government yazimbibwa nga yeemalirira. Ministry e Kampala ekola police, mateeka. Era tubula ba minister abamu badde temubalaba mu byalo nga bakola ki? Nga bagenda. Local government yazimbibwa, yategekebwa. Bw'otunuulira district local government erina political wing. Kuliko chairman alondebwa obutereevu abantu mu kalulu akawamu. Ne kubaako ne council, district council. District council erimu bakansala abalondebwa obutereevu mu magombolola. Erimu abalondebwa okukiikirira abalina obukosefu ku mubiri babiri. Kuliko abavubuka babiri. Kuliko abakyala balina 1/3 of the total. Kakati tuyinza okukozesa district kati ng'eye Mubende erina abakansala 39 around 39. Kati council neeteekebwawo nga bw'olaba parliament. Ne wateekebwawo ne executive ekulira chairman. Era chairman enaba executive yeriko cabinet tujite cabinet eriko ba member bameka batano okusinzira mu mateeka. Kubaako chairman, vice chairman ne ba minister abalala bameka basatu. Kati ebiseera bisinga wesanga nti chairman ye minister wa works. N'osangawo minister wa finance atera kuba vice. Waliwo minister wa health, waliwo education ne wa production. Kati ng'omulimu gwa executive gwa kukola police, kulondola service delivery, okitegeera emirimu kumpi ne cabinet gyekola e Kampala. Kati ne bateekawo council nga council omulimu gwayo kuyisa amateeka okulondoola ebikolebwa. Era ne council zino mu district zina committee nga bw'olaba eza parliament. Kyali balina committee 5 kuba committee erina okuba yenkanankana n'omuwendo gw'abaki gw'aba minister. Kati bwe tuddayo eri ku kyenkugambye ku kya institutions okuba nti zigudde emirimu mwa Honorable Balamu gy'akola bano betwogeddeko balina ogikola. Kyobola bali ba minister babadde tebakola ki? Tebagendayo. Bamagezi bonna ate wali agendeyo mu local government kulaba bigenda maaso. Banti waliyo obukiiko bwateekebwayo. Waliwo political wing eriko executive
ne council. Then balina technical wing ekulirwa kaawo, kuliko deputy kaawo ne department zilinganga zisa kuba 14 13 awo. Abo bebakulira emirimu. Kakati then wajjawo abava mu center kuno kuliko RDC. RDC ajja kwasaganya security n'okuteekawo olugogo wakati wa government ya wakati ne kitundu. Then waliwo DISO. Kati ebyo byonna ebitongole kikulaga bulazi nti kyetaagisa minister kuva Kampala ajja akwate DHO. Ajje akwate headmaster kuba headmaster ozze ku ssomero osanze headmaster ayina abaana ku lupapula kuliko abaana 1500. Then gwe otuuse mu ssomero kale mulimu abaana 1300. Kale mulimu abaana ku lupapula olina 1500 ku ssomero mulimu 1300 oba 1400 oba kale 1500 lwonna. Si gwe nga minister ave Kampala ekyo gwe okujja kiraba kyoli kyegaye nti Lumonde ali kuki kubanga district erina minister of education. Minister of education bw'aba tabirabye erina akakiiko ak'ebyenjigiriza ko kakola ki era kalina kulaba ebyo kalina okulaba ebyo. Kati bano bonna baba tebabirabye waliwo ba representative abava mu center DISO ne RDC bo bakola ki. Kati ekivudde ku ekyo ekirese ekyo ekizibu mwami Honorable Balamu kyatali mugonjoola kyeki kyegambye opposition kyebadde gamba institution zaafa eno government ezimbira nnyo ku muntu so si ku institution nti bwogenda mu local government leero chairman wa district gwe basuubira okuba nti alina okuba n'obuyigiriza obwenkana omubaka wa parliament bamuwe $2,000,000 omwezi ng'omusaala. Kati ye ne bamuyamba ne bamuwayo ku mmotoka naye ng'afuga district number erimu constituency 4 ku 5 naye ng'owa constituency ye afuna 5 z'omwezi. Omubaka wa parliament bamusasanyizaako agawera ago. Kaakati chairman wa district bamuwe $2,000,000 ne bamuwe emmotoka ye bamuyamba ne bamuwa n'amafuta. Ku executive minister of education talina mmotoka bamuwe $6,000 alina omusaala $6,000. Ba minister abayambako chairman awo abana abasigadde bali mu $6,000. Kakati omuntu gwe $6,000 tomuwa amafuta twalina mmotoka agenda ddi okulambula ba DO bebakola kitegeeza agenda kumaliriza nga ba DO bebamuwa bye bituufu talina kiringanga minister we wakati bwagenda nti nga bwolaba Honorable Balamu tebamuwa mmotoka talina amafuta era mu musaala bwe gutyo asobola okulondoola permanent secretary byakola abatasobola. Kakati obulwadde buli awo bannayuganda bali mu kuba nduulu banne tetulabangako minisita ng'ono banne baminisita babadde bebase naye nga kino ekigenda mu maaso ono musisi ali mu kuyita ono musisi bw'anaayita nga kiddayo era badi ababadde babba bajja bakwata badi oba bakwate era abapya bakole ki bajje. Kakati kansala bamuwe $25,000 omwezi. Kansala gwowe $25,000 agikozesa eki okulondoola ebikolebwa talina ntambula oba okitegeera. Bw'otuuka kanso yennyini erina komiti tebalina ssente zibasobozesa kgenda wa naye nga kino kivaawa mu 1995 sibe twakola ssemateeka efuluma mu 95 waliwo akakiiko k'omulamuzi akatambula Uganda yonna nga kabuuza bannayuganda nti mwagala nfuga ki bwe tuba twekulemberera. Bannayuganda ne baga baagala federo ez'ebitundu 15 ebyazimbibwako Uganda nga bagaye enkola gye twagala gavumenti. Waliwo mwami Honorable Jabir Dansale abaali awo ne bajja nekibayita decentralization. Kati baali bakola decentralization yaabwe baagikola nga district administration erina kuyimirira ku local service tax ku musolo ogusololezebwa mu kitundu nga district zikyali 3 nga nene nti Mubende yalingamu Mubende, Mitiyana, Kiboga, Kyankwanzi, Kasanda. Kati olwaleero agaali amasaza zafuuka district tebalina we bajja ssente kyokka ate mu local service tax balina okubaako n'obuntu bakola ki bwe bakola mu community. Kati kyova olaba nti political wing ya district yafa. Obadde owulira nga bakugamba nti batunda emirimu abukiiko mu district butunda emirimu
bani abagitunda kansala yafuuka buloka kansala yerondebwa agende ku district asikira abantu kati yafuuka buloka ono atuli kakiiko kana akagaba emirimu si yatunda emirimu ye ali ku kakiiko waliwo buloka abaleete ki kyobola waliwo abakugamba nti afe nawaayo sente zange ne batampa bwe mbanga nze kansala obanga ndi mu babuloka awo nenzija nenfuna omwana ayagala omulimu nampa miliyoni 10 ntuusa mmeka nja kutuusa miliyoni nga 4 bwe ntuuse 4 waliwo agenda okuleeta gwe bagenda okuwa 10 yatuuse 8 omulimu bagenda guwani wa 8 kati ekivuddeko olaba nti n'emirimu buli bagitundanga nno ne bagifuna naye kati bagitunda ne batagifuna so kivudde ku kubeera nti district political wing nfu ekirala bwe tubeera nga tusengeka gavumenti tulina kye tuyita national executive ebeerako president ne cabinet bw'ova ku national executive odda kuki district executive ekintu president kyatakola ne gavumenti ya wakati oba district yakikola kati gavumenti eno yasalola okweso bannabyabufuzi ba wano ba propagandist ne balimba bannayuganda ne babaga nti omubaka wa parliament yalina okusakira omubaka wa parliament alina vote eba ya chairman district kati chairman eyo kyekifo kya governor ne bakibikka mu ttaka kyovula abantu tulina parliament nene bannayuganda balowooza nti tubeere n'omubaka naffe tufune tulina ba minister bangi abantu balowooza naffe bwe tunaafuna minister naffe tunaakola ki tujaba mu government nga tufunye naye ng'ekifo kino ekya chairman baakola ki mu nsi ezisinga obungi ne Kenya wano Moi yagireka mu district 200 Kenya kati erina district erina amasaza 46 mu nsi ezisinga obungi governor ono akulira ekitundu yasakire ki ekitundu kye yagende wa president namugaa nti okitibwa president era budget ajegira wani naye kati wano bannayuganda bababika amaaso ne babatunuliza parliament erina okukola ki erina okuteeseza kati kyobola banababaka ba parliament abamu oluva mu parliament ayavuwalirawo kubanga akasente kafuna ke batwala oli chairman ne bakola ki kati kino ekigenda mu maaso kyola kye nagambye nti Musisa ayita buyisi Honorable Balamu ne munne nammere tebali mu kugonjoola kizibu bali mu kuyita buyisi nga bolaba bukyamukirira wano waliwo wano omukyala bamuyitanga Jennifer Musisi yali executive director edda nali ngina benkaana nabo omukyala oyo yajja yasangawo ndooza road mayor yali mayor wa bulijjo omugenzi ali Agina Santebigese baggala nga afuluma ne tutransitioninga ne tudda mu KCCA kati omukyala bwajja nakola amaanyi nakola ne batandika kale tubadde tuli mabega singa tubadde ne bamusisi nga 10 mboze wajuze singa nsi yatambula naye nga teri abuuza nti ali Agina Santebigese baggala twali tumuwa sente mmeka yali taweza na billion ndowooza 10 alinganga mu billion 5 omukyala musibo yajja nga bamuwa billion 5 financial year ezitambuza emirimu kakati goba n'omukyala ngo badde omulekera 200 n'ofuna golekere 5 n'oga nti oli yasinga ofumba kati bannayuganda ekizibu kyaffe tudisikasinga nnyo obusongo bw'ebbalibbali ngera bw'oli abagamba nti Balamu yazze kola Balamu nga 10 Uganda singa egenda tereera tali mugonjoola kizibu ekizibu kyaffe district bagikola nga yeemalirira ng'erina kanso erina executive kanso erondoola executive byekola era kanso esobola n'okusituka n'egenda ku ground n'eraba amasomero gatambula gatya naye ekikuleetedde okulaba nti osanga nti kyewunyisa ne bweba company you just walk in a few minutes n'olaba ng'ozudde ekizibu ekiri kitegeeza supervisor nammere ne Balamu kiki kye bandikoze okugonjoola ebizibu bino balina kukwata ku political wing balina kusisinkana political wing okuzuula kubanga kati gwe bubeera nga olina kampuni yo wateekawo supervisor ne manager yatambuza emirimu ono yalina okulaba nti ono akola ki ono tolina kye wamuwa kisupervising ono kati gwe ono bw'omusanga yeekolera bibye otandikira kwani bw'osanga ono yeekolera bibye n'obizuula obuuza ono nti owaayo obadde okulawo ki wano kati kitegeeza balina okubuuza kanso zino ne executive zimukola ki
kireetera kitya minisita okuva e Kampala n'ayingira buyingiza essomero n'azuula obuzibu okitegedde oba wano be bateekawo be bamuwa intero ekiri eno kizibu abali badde bakola guno omulimu be bandibadde babigonjoola naye bajja tunyooma naye gwe bujja bayinza okuwuliriramu be bandibadde babigonjoola naye lwaki tebabigonjoola kuba local government district local government government yeetengeredde esobola district kyetakola byebintu ebikwata ku justice law and order sector kyovola abapoliisi eva wakati amakooti gakola ki prisons okitegera foreign affairs ne defense niye ebisinga baabi bakwasa naye kati gwe bakwasa bati ebintu nga tolina ssente bakwasiza district gwe minister of education tolina mmotoka egenda mu masomero ate olina kusaba gwe olina kusupervisinga akwe ku mmotoka gwogana supervisinga dio ampe mmotoka nfa ku mmotoka ngendeko emugombola lyegundi ndaba amasomero ekyokubiri bano bannabyabufuzi omanyi bannayuganda kye bataategeera era kyovula abantu bagana tugenda kulwanyisa corruption corruption kizibu kyakulwanyisa olw'ensonga nti ebyobufuzi olaba payipu y'amazzi buli lwogizibikira ki ekibaawo amazzi gakuba ne gayitamu gye gakola ki munnabyabufuzi buli lwatuuka nga talina gy'alaga afuuka mubi ontegedde nga talina nga talabayo gy'alaga bwe baba balonda kabineti ziri ensi ezirina demokrasi zemugambe zirina demokrasi bwe bakira ku makya ne bakuubwa president ministries abika bimeka bisatu tulina gye tuyita legacy ministry ye ministry gwe nga president abantu gwe balonze kwe baligenda okujjulikirira nti olina kye wakola ey'omukululo eyo gy'ogyewa kyolaba Trump mumulaba mu trade kukyanga afuuka president alonda minister wa commerce okujjako zino entalo zayingiddemu katulina ze tuyita service ministry education health transport ministry ezikwata ku bantu direct ezo president alonda abantu abalina essuubi okubeerako ba president baziwa then ne ministry zino eza bulijjo environment ziki kubanga gwe president aliko bwakuwa okubeera minister wa education notakola bulungi oba otta future yo kyeki kyegambye nti buli munnabyabufuzi bw'abanga talina gy'alaga ensi efa bwe bakuwa minister wa health bw'olijjayo empapula z'obwa president nga abantu bakubuuza wakola ki wali mu ministry wakola ki okitegeera kati ne bakansala osanga kansala abadde kansala emyaka 4 talina gy'alaga myaka 2 kukyanga balonda kansala ali awo ali mu business leero osanga babaka ba parliament babuuze nti bwoba toli mubaka wa parliament obeera ki ndosobola kukola ki atoli mubaka nedda kale mu byobufuzi bwoba togenda kuba mubaka ogenda kubeera ki meya abamu bagamba meya kati olaba kati parliament y'ababaka 5 plus ebeera etya nga bonna bagala kubeera bameeya teri alingiza ku kifo kinene kati awo tosobola kugobawo buli bwanguzi kye bayita stagnation nti buli mutaba na ntambula ebintu buli munnabyafuzi watuuka nga talina gy'alaga ali awaatudde kubanga ekiswaza munnabyafuzi gy'alaga kubanga bw'otuuka eri bagenda kubuuza bw'obadde wali kiki ky'okoze kyobola teri munnabyafuzi atasobola kulya nguzi teri munnabyafuzi atasobola kubba tebakulimba era teri munnabyafuzi atasobola kwefuulira era toweriranyanga munnabyafuzi n'ogaa nti ontasobola kunneefuulira ekikuuma munnabyafuzi nga atambulira mu lugendo kwe kuba nti alina gy'alaga nti ziri ensi omuntu atandika kansala atula mu lukiiko lwa kitundu ng'ayagala genda mu parliament wanajja kukola nnyo nti bw'anaatugere ne bamubuuza bw'anajja basaba nga mugamba omusajja ali kansala ng'akola bw'anajja mu parliament either ayagala kubeera senator oba president okitegedde kakati ekizibu kino kye tulina bannayuganda kye bali mu kkubira enduulu engalo kituzaayo ku kibuuzo bannayuganda kye baababuuza mwagala nfuga ki mukali akakiiko ne bagamba ki federo district okakasa zikyasobola okweyimirizaawo ntezisobola gavumenti bwekera ku makya negamba nti district zonna esobola osasula kanso zaazo ne administration yaazo nga bwe kirina okuba kuba gavumenti eri mu district erina sasula abakozi basomesa basawo baki bano ba administrator mwe mubasasula ne bakira ku makya ne bagala district 46 ani asobola okusasula ba administrator yasigalawo
ezisinga ziggalawo kati kikulega nti ekintu already kiba kyakola ki kyakola kusinga olwaleero babadde bagabira goli munnamawulire obigoberera gavumenti ebadde egabira Kalamojja emmere nze mbaddeko Kalamojja era bagenzeko Kalamojja bakubuulira Kalamojja enjala tebaluma nti kuba tebalina we balimira ettaka lyayo gimu era enkuba bwetonnya omusooli guba musooli Kalamojja ndowooza mu Uganda kyekitundu ekisinga obunene mu bugazi bw'ettaka ndowooza esinga ne Buganda obunene lwakuba baginyigira mulina ettaka ddene nnyo kati balinako ekitundu ekibala lwaki mubatwalira emmere disitulikiti zikola ki ne balyoza batwalira emmere kilo 2-3 Kalamojja tasobola kwerimira mmere omanyi mu abazungu babasiruwaza nzira nnyo okuwulira ekigambo kye muyita tribe abazungu bakwata akagambo kaabwe ke bayita tribe ne bakapakajinga ne bakateeka ku ki ku baddugavu oli naakugamba nti nze ndi Muganda by tribe omuganda tabangako tribe okiwulira kati buli kitundu lwe kigezaako okusituka kuba omuzungu ye yatuteekamu ebigambo ebyo tusobole okwesongamu enno nti gwe oyagala kutweyawulako buli kitundu bwe kigezaako okusituka ne kigaba bannange ffe tulina ensonga zaffe mwagala kusosola mu maki mawanga eggwanga eryalina gavumenti nga lirina amagye lifuuka litya tribe teba tribe gwe kiwali okyebuuzizaako United Kingdom erina Scotland erina Wales erina England ne Northern Ireland but tribes lwaki bo bazita nations gende Germany nation bino ebitundu ebirimu bazita batya subnationalities okitegedde kakati ekitukubye wano mu Africa buli lwogamba nti ffe tuli bakikuyu kino ekitundu kyaffe tulina okubaako ne kyetwekulaakulanya nga baga nti oyo yatandise ebyamawanga era kyekyagobya ne Rigathi yali deputy wa Ruto Rigathi Gachagua oyo yatandise ebyamawanga abaddugavu tetubangako na tribes these were nations abazungu ze bakwata ne bakola ki kati oli Munnayuganda by nationality bw'oba wa Buganda oli Muganda by subnationality si by tribe kaba kantu katono nnyo omuzungu bw'akulaga tree yakulaga nti family kirani tribe okakasa Buganda bwe bakibala bw'otandika okubala omuntu okuva wava mu family okutuuka w'omubalira wali waggulu alina mitendera 3 gyokka tugive 3 kakati kyo kyembadde nkutwalako katono e Kalamojja nti balina districts 11 oba naye tezisobola kubalabirira tisobola kulima mmere kubanga singa Kalamojja badde district ng'eyeetongodde governor yandikimye ssente wa president namugaa nti owekitiibwa president ewaffe ekizibu kya mmere mpa tractor nime abantu bange bafune emmere ngole Kalamojja farms abantu balime n'owa Buganda n'akimya ebibye n'owa Nkole n'akimya ebibye naye kati district zino ze tulimu bino byolaba abantu bazituddemu tezina economic relevance political relevance ne social relevance they are just accountability centers mukasa mufuna ssente ne muzakola ki muza accounting ira ne mufuna bye muziika kyovulaba era biri ku accountability tukijjayo tutya nti ssente tuzisasanyiza bwe tukiye lwaki mu obezizo government bwe bawadde billioni 15 mu Dukanye district ate lwaki muzibba nga ate zammwe kyekikulaga nti kino ekintu detached ku bantu okiwulira gwali mu Buganda osobola okubba ssente za Buganda era obobyezizo wano Kalamojja bagikwatira billioni zalinga nga 28 ate ne baziteeka e Kampala ewa minister ate minister yazijja nti atwala amabaati wa e Kalamojja lwaki tebaziwa basente be aba districts kati nifuna tugamba nti nandutu mubbi tazaalibwangako Kalamojja tafumbirwangayo talinayo wadde n'embuzi kino ekintu mwami Balamu honorable w'ekitiibwa kyalimu musisa ayita mu ttaka tagonjoola kizibu kubanga ekizibu kiri wali bwannannyini ku gavumenti wali political leadership erina kyesobola okukola terina anti betusindika ku district bakansala mbu oyina bana national ID kyamani gwe bagala ne sini ey'omukaaga yekka kakati babeera kuba technical staffs
abalina masters abalina degree abalina PhD abalina diploma akati gwe muntu atasomako atabalina wandika supervising otadde aina masters tosobola ate nga nawe oli mwavu nekino kyali intentional kulokoka ku government ya wakati yakikola intentional kati ekintu kino bakikopo bamamba bakijja Denmark mu kusooka teri ayagala kulembera wakati ayagala bitundu bitambule bano ba president betufuna bonna buli omu alwana kuba na control okitegeera ate kati bwe twayogera federal wano federal is a republican system of governance abantu abaali basinga ogitegeera be bantu ba Buganda baali bagisaba okiwulira naye ng'ate bo bakulembeza Bwakabaka kati abalala babutya okitegeera kati abalala bawulira federal bonga balowooza Bwakabaka kubanga bo babukyawa ebitundu ebirala abantu abamu tebamanyi lwaki Bwakabaka bwakoka kati babwagala okiwulira babukyawa tebabwagala ate tebubaorganizingangako bwagendanga kubasolooza ssente Buganda yokka yaorganizinga abantu baayo Kabaka n'aba ne relevance mbaki mu bantu kati yo kyova olaba ekugamba ono y'empagi yaffe kati ffe otuleeta otya mu discussioning empagi tekola ki teriimu so okola conclusion ne nutshell tulina okukitegeera nti ono mwese agenda kuyitanga bulijjo era mu district zigenda kola ki zigenda kuddayo nga bwe zibadde kyova olaba bwe tugenda mu kalulu bakateeka emirundi ebiri tutandika ne president ne bamemba ba parliament then bwe tuvaawo ne tugenda ku local government electoral commission yennyini ekaaba abantu tebaagala kulonda local government olowooza lwaki tebagirinaako kakwate bali banyamanyi nga bagabaweddemu wano kuba president ensi zonna local government gye basinga okulonda kubanga yetuuka ku ffe abantu bali detached ku local government tebagirinaako kakwate terina economic sense otunuulira president Museveni ndoze omu ku ba president abakyasinza okujja ne projects ezijja abantu mu bwavu ozuulira ntandikwa myoga n'ebirala ensi endala president tajja na project nga bulaba nti parish model president ye ateekawo national fund national development fund bw'ateekawo fund eyo n'agamba buli mukulembeze w'ekitundu andeetere proposal akime ssente muki mu bantu agenda akime ssente mu fund agenda akulakulanya abantu akolera abantu be kubanga kati gwe bogamba nti olese parish development model parish zennakawasi zennakaseke ate okozesa model ki emu nti buli mu lukangu milioni 10 ogwekasubi gwina abantu 8,000 ogwenakaseke ojja gusanga kati ogenda kusigala ng'okyogerako bwogezi ate bamale bakikubbeko naye bw'omanya nti buli kitundu nti Buganda ntwaddewo trillioni 5 buli kitundu kirina gavana aleete entegeka ye buli kitundu Buganda ejja kugamba ffe tuli balimi ba mmwanyi baleete entegeka yaabwe ng'etambulira mu ki okulima mmwanyi Karamogi egambe ffe ekizibu kyaffe tuli balunzi nati tulina na mmere katuleete enteekateeka yaffe buli omu akime ssente okola ekizibu ki kyobola nti abantu beebuuza naye gavumenti project zeyitanga tezikola batuula Kampala ne baziteeseza e Kampala nisigenda bazirya ne bazirya kubanga ziri detached kuki omuteeso ye mulunzi wante mulimi wa michungwa wa bibala kati omuteeko otya ku level yemu nowe nakawa tebikola ki so kakati nze nga akola analysis ndaba nti ekyo kigenda kuyita buyisi musisi agenda kuyita ebizimbe bigwe nawulidde nti ne honorable agamba nti bagenda kati ba DH otandika balondera Kampala so olowooza nze ndowooza nti oyo musisi agenda kuyita nga bulijjo ensi eddeyo nga bweri katugende ku bino bibaleeta ebyokulongoosa every Saturday sembayo mu mwezi nti tukaverewo national cleaning day gwe ng'omutunuulizi w'ensonga kiraba oti ekyo kirowoozo kirungi naye kiri inappropriate omanyi bwebaba bakola policies ekimu ku kisinzo tutawaanya abaddugavu kwe kukwata ebintu ne tubijja gye tubize ne tubyeteekako wano nga tebiri nga bulabira ki decentralization kye tugerako nga tebikwatagana na bya buwangwa byaffe nkola yaffe na buli kimu kakati Buganda ng'ekitundu kyalina nga kye bayitanga bulungi bwansi naye generation bwe zigenze ziyitawo bakidibya ne kigenda nga
kigenda kikola ki kigwawo. Ate ne society negenda nge moving from being a social society etambulira awamu to a private society. Nti buli omu yekolera bibye kati. Kakati bw'otunuulira olunaku Vice President ya launchinga National Cleaning Day walaba nti abantu abasinga tebalabika. Era watambulanga ku street nga ne Kasasiro akyakola ki? Kwali. Akyalimu. Kati nze nsuubira nti nga strategist ekyandibadde ekirungi ekyandibadde ekyangu era ne gavumenti ekyandijanguyiza kwe kwata buli muntu alina property. Nina poloti yange. Poloti eno ekwata ku kkubo. Ku kkubo kuliko omwala ne wali mu kkubo. Mbenga nze nvunaanyizibwa okulaba nti awatukula. Si kusiba bantu nti muleme genda kukola. Sawa nya namba. Kubanga ffe mu mwezi kye bagamba tulongoosa ku mwezi omulundi gumu mu mwezi. Kati mugenda tereka Kasasiro wannako 3 muzirongoose lumu. Kati ekisinga obwangu omuntu bw'ambanga na property yange etuuka ku kkubo. Nina okulongoosa trench ne ku kkubo. Ate n'okulaba nti wasuulibwa kaki? Kasasiro. Osobola n'okunteekako penalty n'ogamba bwe tusangawo Kasasiro awo omusango guli ku nannyini. Kitegeeza ngenda twala obuvunaanyizibwa okulaba nga awo tewali ki. Kasasiro walongoofu bulungi. Naye gwe tosuubira muntu asuula kakiri ate omukwati oba omutayize mu Kampala yire Kampala ngate ne Kampala wamakola ki. Kati bw'otambula mu ggwanga lino lyonna lyazika. Ovuga emmotoka mu nsiko onoonya kubi kuba odiringa ng'eryasigala wakati. So nga ate twogedde ku bulungi bwansi owa Buganda owedde ow'ebituli. Abantu babeeranga na buli ttaka oba kibanja kyabeeranga newe kikola. Kati nabo bennyini abantu kuba kizibu kyaffe si Kasasiro yekka n'ensiko. Nabo bennyini abantu abalina ebibanja oba balina amataka nabo basaawe ku makubo gaabwe. Okitegeera nti nago gabenga gatukula alina ettaka linga likoma kukuba amenga shuwa nti kukuba kulimwa. Bw'oba ettaka likwata ku National Road omanyi nti wakoze eki. Kati ekikulu kwe kugamba nti bwe tunaasigala nga tugenda gavumenti eno ebintu byababikola bya bapapa ne biggweeraawo. Era ogenda kulaba mu myezi mitono nga kifudde. Naye ng'ate ekyangu ennyo sikwatira abantu waka buli omu alongoose waali. Siga nti neviira Kiboga bantuuka e Nansana. Nti ate kuwata olweyo Nansana waliwo ababeerawo. Ono alina ekizimbe Nansana alongoose ku trench ye paka ku kkubo era buvunaanyizibwa bwola nti watukula. Then n'ekirala Kasasiro alagawa. Tukyali mu birandifiiru. Ensi awo zaavaawo mu landifiiru. Tulina landifiiru, tulina dump site. Tulina dump site. Era dump site kuba landifiiru era tetunnatuuka ku tekinologiya waazo. Kaakati awo ensi zaavaawo zitya. Kasasiro atandikira ku muntu. Mu nnyumba y'omwoli mulimu Kasasiro ali avunda n'atavunda. Kaakati discipline ye yawula nti ono avunda kamuteeke wano ono atavunda kamuteeke wano mbyawule tuleme bigatta. Bw'osanga ekimotoka kya Kasasiro ekyo kirimu buli kimu. In fact newo byawula abakasasiro bo babigatta. Kakati ekyo kitegeeza nti ng'omaze okuŋŋamba nti nina okulongoosa w'embeera paka ku trench oba nsaawe ekkubo w'empita. Ekiddako teekawo National Recycling Company. Kasasiro mutuguleeko. Kasasiro kibeere kya ttunzi. Abaana bamutuguleko. Bw'oba ewuwo gwe nongosa Kasasiro mwawulewo bajja mugula. Nga omusotinze bulungi. Gavumenti eteekawo National Recycling Company nga Kasasiro agulwa ssente at least kilo 2,000. Eya Kasasiro 15,000. Kibeere ku nze nti ebyatika mbiteeka wano ebivunda mbiteeka wano ebitavunda mbiteeka wano. Owezaawo kirozo waliwo amutwala. Wakiri kale omuwa naye n'afuna ekyokkola. Naye kaakati bagamba kati luli baamukuŋŋaanya n'abuna amakubo gonna. So kiraga obutali kwetegeka. So nze nsuubira nti ekyo tulina okukola. Baleete etteeka nga liddayo ku muntu alina property. Bw'oba olina ekikomera kyo omenga sure nti wabweru w'ekikomera wakola ki? Watukula. Then n'ekirala poliisi y'eggwanga buli musirikale afuukewo environment enforcement. Era kuteekebweko ne fayini. Nti bwe tusanga Kasasiro w'ovunaanyizibwa osasula at least oba emitwalo 2. Kati ate nze bwe nkwata asuulawo ate naye alina okunsasula. Okitegeera? Kati abantu bwe bajja kuba batwala obuvunaanyizibwa to enforce. Naye ate tosobola kuŋŋaanya nga tolina kampuni emugula. Erongoosa egattako vali kubanze bwe mukuŋŋaanya kati olina ky'ogambye nti nja kumusootinga. Owa Kasasiro bwajja ye ng'abigatta. Ye abigatta bugasi tomunyumiza. So nga ate ekintu kye tusinga okulwana nakyo ebicupa n'akaveera bisobola okukyusibwamu ne bikolebwamu eri ebicupa n'akaki. Bangamba mu nsi endala nti oli bw'agula soda katugambe n'atwala soda
obakala amazzi obucupa nabuza so mbadde kuga nti ensi ziri ezimu nti zo bakuwa opportunity nti okomyawo obucupa nga wabutwala bayongera tene bakuwa gundi gye watwala wakasaketi ke watwala kabwerere bakulaga nti plastic yo mukomyewo nti kibeera nakuggo wenyini ogabane mazo okunywa kano sigenda kasula ne kano sigenda kasula nozaayo kakati eyo opportunity wano tetugina ebyo bina bi influencing abantu plastic ono by environmentalists bonna bola bali mu mulwanyisa plastic mubine plastic ono yajja ate kutaasa kipapula plastic yajjanga solution ya kipapula nti ekipapula kyali kimalawo emiti kati ne bayiya plastic yenga simubine measures nga bugambye nti company ziteekawo enkola esikiriza abantu okuŋŋaanya ne bakomyawo ne batasuula buki kubanga zikimanyi nti bona agamba nti owere plastic odde ku kipapula ensi egenda kumalawo emiti tolina capacity esobola kufulumya bipapula abantu bagenda kola ki so ekyo kyonna kigatira wamu nti olwanyisa kasasiro teekawo national recycling company wano bana Uganda balimu kasasiro no gwe tulaba avunda basobola mukolamu ebijimusa nakola ki naddayo so bonna bobigatta wamu olaba nti bogamba obugambi nti bane muje tukuŋŋaane zivuze muje olaba kati ne mukufiirwa mupangisa abasimentana mupangisa abafumbe emmere kati society egenze private buli muntu agenze biri kiri kyali social nti funa tukwatira wamu mwana waguno omusanga liye kikajjo ku kkubo onoso mugunjula kati kikyali olaba omwana ku ssomero omuzadde omusomesa amala kukubira omwana yakoze kino tumuyiseemu kibooko nti mumuleke tukyamalaga kuba mwana so society yaffe kiri ekyaliwo kyetwali ekyawamu kyagenda kikola ki kiggwawo kati omuntu mu mulembe guno omupya ate guno omulembe government ezitya dictating abantu o influencing abantu okola mateeka nga you influence people not to dictate era kyovola abantu abakulembeze yesanga naye yekwatiddemu basoge omukulembeze naye yazze nabo ne bakola ki so nze nsubira nti abatukulembere kyo balina okirowoozaako kisobola okuvaamu ebibala ebirungi ate okutereeza like kiteeze ezo nalabye abeeno bagamba nabo bagenda kwekalakasa eno ng'ebujuuko gye bayiwa kasasiro abali alawundi ekivundu kisusse kasasiro tebamutreatinga badumpinga basulayo obusuzi kasasiro nga tewali kebakozeeko kiri awo ne tuva mu level ya dump site ntugenda mu level ya landfill nti kasasiro apimibwe atreatingibwe ava mu malwaliro agende wano atava malwalira dde wano nakozesebwe kino nagibwemu maniwo nako eyo level tutagitwa kwa na Uganda kati ensi zate ziri mu kuva mu landfill waffe tubale tudampinga kati landfill kwe kusima ekinnya nibasima ekinnya kibayiyawo ne babikka bakwata ettaka ne bakola ki kati over time kasasiro yo bwakimulatinga batandika omuharvestinga mu gas ne bakolamu n'amasannyalaze kati ate awo ensi ziri mu kuvaawo kuba bya landfill zebyo nayo byatandika okubaluka kati okitegeera kati ensi zadda ku muntu gwengo omuntu kuŋŋaanya kasasiro mwawule tulina wali recycling plant esobola okuzzaayo akacupa ne kakola ki then bino ebivundu kati abantu abamu abalina ettaka eddene bamuyigiriza bwasima ekinnya n'ateekamu ebyo ebintu ne bivundira awo abali mu bibuga baate kati ffe ne kasasiro waffe akyali muzibu tukyaleeta endagala mu kibuga tukyaleeta ebikuta kati ziyate ebintu sigalayo eri baleeta mawaati tukyaleeta muwogo tukyaleeta ente so kitegeeza nti awaventi walina obawuzi lufula ne tuleeta beef kati ebyo jena Idi Amin yali abikoze nga tadde birufula eyo mu bitundu eyo yonna gye byaliyo nga tewali nsonga ki ekimotoka bakivuga ne bakireeta ekaleerwe kati ate kye nagambye enkola enfuga nti bwe mugenda mu nfuga ng'eya federo ekitundu kifuna ku ssente zekikola kifunako percentage kati owankole tasobola kukkiriza kuleeta nte ennamba ogireeta e Kampala ng'ogisalira e Kampala ofuneko aba agenda teekawo ki lufula mufune ennyama ng'erongooseddwa kitegeeza ababaazi abakinjaaji bonna basigala eri okitegeera ayinza obutaddamu kukkiriza kutwala amatooke n'otwala ettooke eddamba n'olitunda emitwalo 3 liyinza okudda mu kiro yinza n'okutandika okujja nga liwaati ng'ogula buguzi kubanga value addition egatta ku kitundu kati n'obukulembeze nabo nga bwe twaboogeddeko kale kampani bagiyita batya eyo gy'oyambadde batuyita solar on tudiringira mu bintu bya solar gwayagala hybrid solar solutions ayagala solar pumping
tunoonyeeko. Hybrid omanyi kati ne mu motoka mulimu hybrid. Nowa hybrid. Kati hybrid kye kintu system ezimbibwa ng'ekola amasannyalaze. Ekyo bulaba ne system za motoka kati ziraninga zikola amasannyalaze. Kati ffe tulina system hybrid, tulina system, tulina lithium battery za lithium empya ez'omulembe ezize. Tulina inverters. Inverter eno ekwata amasannyalaze agava ku solar nega convertinga ne charginga battery ne ate nega convertinga ngekuwa hybrid ekuwa amasannyalaze nga hydro yennyini. Kati system etugizimba nga osobola okuyingizamu amasannyalaze go ne bwe gaba tegaliiwo noba nga olilayinga ku solar. Era tulina ne backup nga gwe solar panel tolina ng'oteekako buteesi umeme n'akuchargingira n'okozesa. So the hybrid solutions okwewala load shed y'amasannyalaze okuba nti gabeera kugavaako. Kati solar abantu bali bamumanyidde wali mu kuzimbeera engeri gyali DC tatambula bbanga ddene katwalita system ezo ziyamba ku bantu. Then tulina ne solar systems ezikuba amazzi abantu abalina ddamu. Olina ddamu yo oyagala tambuza amazzi osima oluzzi okwewala okukozesa amafuta buli kaseera generator okozesa solar. So nawe ngambe eri kati bwe mulimu hybrid nfunira ddala hydro yennyini. Kitegeeza bwe mba nyina ka fridge kange nyina ka TV kange nyina ki nsobola okubeera nga kino kyenjiye Kampala eky'amasannyalaze ka fridge kange okiteeka buteesi kuli. Kuba kati ne fridge ne TV ze bakola za LED zikozesa tusannyalaze tutono nnyo. Era gwogenda bugenzi muduka n'ogula balubi ey'amasannyalaze n'oteekako TV. Sidda mu byakunoonya njagala TV egenda ku solar. Tebikyakola ebyo tulimu hybrid. Fridge so giteekako ey'amasannyalaze ogikose Kampala nene ngikose eyisingiro ku solar. Ogambe solar oba tuyita solar on musangibwawa Nalukolongo ku bizimbe by'amakanga awo we tuli. Osobola tunoonyaako ku namba yaffe eri 0704 14 10 52. Wonna wosinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne mwami Mutebi tugenda koma wano. Tujja kubeera nga twogera naye ebigambo. Ate era bw'anaaba amaze okwetereeza n'akalango konna akasola ono ajja kaleeta otegeere. Wakati manyina gye natuuka yo nga ndaba abasajja bazimbye amayumba g'amaanyi naye nga talina nga ndaba sola kweziri naye nga tabadhalinga na kufuna hydro kufuna amasannyalaze simanya tuvuge wayo okugijja wano etuuka eri basimbe emiti nga tayagala naye ng'obudde obuziba ayaka bulungi nnyo bizinesi ze azikola bulungi nnyo. Ndowooza kati EDC tekyali monopolist nga yali. Tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume.